boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Naye social media eno lumu erituta. Social media erituta ate 2024 social media muli luneeno. Olunaku olwaliro mazaalibwa ga Dr Hamza Sebunya nera munzikirize soke ngogole ku ddoboozi soke muyimbira akayimba akakyasinze okubeera popular mu nsi yonna nanti n'Abachina bakayimbe, Tanzania bakayimba, mu Uganda tukayimbe, Jamaica bakayimbe, Nigeria bakayimba inti happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Dr Hamza Sebunya, happy birthday to you, amazaalibwa malungi, amazaalibwa malungi, amazaalibwa malungi Dr Hamza Sebunya bawa Rema, amazaalibwa malungi. Session injigadde temukomentinga kukayimba session injigadde, no comment allowed. So nako olwaliro mazaalibwa ga Dr Hamza Sebunya neera kyewayagaliza embazzi kyebuyaga asudde Rema namakula. By the way, gwe munundi ogusoose okulaba Rema namakula mu ngeri efaanaganako bwetyo. Ebifaananyi bingi nnyo tubirabye bya Rema namakula positions ez'enjawulo n'engeri gye yatera okubeera ng'ayambala mu kuguno omulundi. Rema namakula yayambala akateeteeyi nga kampimpi, mu kubeera nga kampimpi mwana wattu tulaba ate wattu akantu kali so Uncle Chumi ayinza okuleetawo obuzungu akayinza okubeera nga kakolawo gamazima. Rema namakula yalabika bulungi ne Dr Hamza Sebunya akantu nga kali so romantic, kwegamba pose zonna ziri so romantic. Naye ddala omuntu agamba olira otya ex wa Rema oba ex wa Dr Hamza Sebunya ng'abaana bali mu kubeera nga beerago bannange sifa abagira social media kati ne gye buli kati shuwaddiiru ex wa Hamza byamutuuseeko dde ebifaananyi. Neera ndi 100% sure nti n'omukulu practical obufaananyi bwamutuuseeko dda. Naye kati ate onoogamba ki? Ekyo nje yatugamba tabalinaako buzibu, abagaliza mirembe myereere tu. Rema namakula alisigala maama wa mwana we nejebuva nejebudda, so yensonga tabalinaako buzibu. Naye maama amazaalibwa ga Dr Hamza Sebunya Rema namakula ng'ogaleese n'amaanyi, obusungu nga bungi, oyagala tumale kuwulira bubi maama kendeeza kwano ku SMX Media ngena beera nga nkutuusaako birthday ya Dr Hamza Sebunya nga weegenda okubeera waje bagenda okubeera nga bagi celebrating na biki ebigenda okubeera nga bibeerako. Kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde bindekere. Ne baba Rema namakula Dr Hamza Sebunya yoga.